Tegere Talazango. Immiroyo Yesu yarwane Talazango. Immirono Yesu yarwane Talazango. Immiroyo Yesu yarwane Talazango. Rwane Talazango. Rwane Talazango. Rwane Talazango. Rwane Talazango. Rwana. Rwane Talazango. Rwane Talazango. Rwana. Rwane Talazango. Rwane Talazango. Zange Yazirwana. Rwana. Rwane Talazango. Rwane Talazango. Nerwemba numbitwa. Rwana. Rwane Talazango. Obulwadde bunumbi. Rwana. Rwane Talazango. Abalabe banumbi. Rwana. Rwane Talazango. Rwane Talazango. Nerwemba sitegedde. Rwana. Rwane Talazango. Rwane Talazango. Ine bwemba nebasi. Rwana. Olwanira. Rwane Talazango. Zamabanja yazisobola. Zabiri yazisobola. Rwane Talazango. Zomumaka yazisobola. Z'okumulimo yazisobola. Rwane Talazango. Ez'okumulimo zisobola. Rwana. Rwane Talazango. Imbirone Yesu arwane entalo zange. Immiroyo Yesu yarwane Talazango. Imbirone Yesu arwane entalo zange. Immiroyo Yesu yarwane Talazango. Arwane entalo zange. Rwana. Arwane entalo zange. Rwane Talazango. Arwane entalo zange. Rwana. Rwane Talazango. Engalo nga za Yesu nga teziri waggulu ddala. Engalo nga ziri waggulu. Ezo yalwana. Alwana atanaawangula. Yasobola teyaziyinza. Waba okubira nga bw'omwebaza nga bw'omwebaza nga bw'omwebaza nga bw'omwebaza nga bw'omwebaza nga Mukama webale gwazirwana azisobola aziyinza nasinzanga gwe nagulumizanga gwe nasangamu ekitiibwa amaanyi obuyinza ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo osaanidde gwe Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka era wa Yakobo ayaliwo era aliwera agenda okubaawo amanga gonna gwe gavunnamira na buli kitonde kyonna kwe kijja obulamu Mukama atwala bulijjo ng'abawangulwa neno tubikoze vumbi tukutegeera mu buli kifo bwe tukaabirira n'awulira bwe tusaba n'awulira ataasa nga tulumbiddwa alwana nga tetutunulirayo ng'abalabe bazze ne bajjira mu kkubo limu yeggwe abakuba ne basasanira makubo 7 tunatyanga gwe nasinzanga gwe nagulumizanga gwe nakatukwaniza makkati gaffe Mukama jangu ssebo obereko gw'olwanira obereko gw'otaasa obereko gw'owonja omulwadde yazze makkati gaffe Mukama taata gw'oba muwonya taata gw'oba mutaasa taata gw'oba muddukirira taata wonya Mukama taata wonya abalwadde tukwegayirire taata sumula abasibiddwa abali mu makomera gamenye bafulume abali matigga Mukama goba bayamba abali mabanja goba gasasula abagobeddwa Mukama goba basembeza abakaba amaziga Mukama goba sangula amaziga gaabwe taata nkwegayirira abawambere kabateebwe nkwegayirira abasibere kabasumululwe nkwegayirira ekisa kyo leka kikome ku baana bo ekitiibwa kyo leka kibeetoolole bajjuze omwoyo omutukuvu abo abatajjulanga mwoyo omutukuvu bawonye Mukama batawonanga abasobeddwa taata babeerera omusana wakati mu nzikiza yaabwe babeerera ekyokuddamu wakati mu kutabulatabulwa ebintu byonna nga biganye Mukama gwebeera kyakuddamu leeta answers sebo ewatali answers gulumiza erinnya lyo sumulula abantu bo taasa omukazi oyo taasa omukazi oyo taasa omukazi oyo taasa omusajja era mbogolera buli muzimu ogobadde makkati gaffe ku bulamu bw'omuntu yenna ngulagira ngambye va ku mukazi oyo ngambye va ku musajja oyo mu linnya lya Yesu Nazalesi va ku makaage va
va ku baana be, va ku mirimu gye, va mu kutambula kwe, va mu birowoozo bye. Ngambye vaayo emyoyo egigira mu birooto egituga n'egyo egitugumbula egirwaza na buli ndwadde yonna ebadde makkati gaffe ngisigokolera ngimenya ndagira endwadde kubaddeko ekuveeko ndagira buli muzimu gukubaddeko gukute oba baako gusindikira oba gwajja gwokka oba akola nago endagaano mu linnya lya Yesu ng'ofulula ngumalamu amaanyi ndagira buli dayimu genda mu nsenyi enkalu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe n'omulokozi waffe kubeera Yesu ngalo nga bw'omwebaza mwebazi olw'ekisa kyakuteekako omukono gwe gwakuteekako amaanyi gakuteekako ekitiibwa kye kyakwetoloza weebale ssebo weebale Mukama taata si bano bokka abali wano naye n'abo abatuulirira ku leediyo n'abo abali ku leediyo taata basumulule n'abo abatulabira ku TV bawonye abalwadde basumule abasibe abatali kukanga bayambe okulokoka bayambe okutegeera bayambe okumanya kyalira buli mukazi ajja na buli mukazi wali abali mu malwaliro nga bataddeko TV eno amaanyi gagawonya leka gabawonye leka gabasumule leka bakomebweko ebadde byabakwata mbiragira okubata wali abadde mu makomera basumule abali mu makomera taata labo yatulabira mu ofiisi oyatuulira mu ofiisi ye labo yali mu nnyumba ye labo yali ku kitanda kye musisinkane goba omuwonya taata goba omusumulira goba omuyamba goba omutaasa goba omulokola mu linnya lya Yesu Kristo amaanyi go gakomeneko ababali ebunaayira mu linnya lya Yesu Kristo Yesu abali ebweru wa Uganda Mukama nga bataddeko TV eno nga bataddeko radio eno nabo basumulireyo nabo bawonyezeeyo nabo bayambireyo nabo bataase buli musajja na buli mukazi muwe ekyo kyasinga okwagala ekyo kyasabira ekyo kyayagala taata kyoba okola mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe omulokozi engalo nga za Yesu Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Ghost. Thank you a million times. Amen. Glory be to God. Hallelujah. What a wonderful God we serve. What a wonderful God that we are serving, that we are worshiping, that we are praising, that we have gathered for. Amen. Mukama yebazibwe nnyo. Ne bw'otuulako. Oh, glory be to God. Mwenna mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbebaza olw'okujja mwebala okujja mu nnyumba ya Mukama. Eno ye City Lunch Hour Fellowship. Amina. And the Ministry of Christianity Focus Center, which is actually based in Emengo Kisenyi LC 1 Kiganda Zone. Jetusinzira. Jetuva. Yewali amaka gaffe yetuva ne tujja ntu extending a ministry ya Lunch Hour Fellowship ogireeta wano. Focus yaffe esinga obunene eri mu kusomesa ekigambo kya Katonda. That is our main focus and that is our approach. Okudisciplinga, okuyamba okutegeera Katonda omutegeerere ddala nga tokyatwalibwa na mpewo na kibuyaga wa kuyigiriza, kibuyaga wa fashions. Spiritual fashions nga tezikyamala gakuzunza. Nga wategeera dda amazima ng'ogamanyi. That is our approach. Kama yebazibwe approach yaffe eri mu kugaba mu kujjanjabira ddala owonere ddala so sikuwa pain killers. You know, there is a lot of spiritual pain killers, but we are not so much into that, giving spiritual pain killers. We want you to get cured, to be healed in the name of Jesus, spiritually to be healed. And that one ekyo tumanyi nga kisobola kujja mu ngeri eri emu yokka gwe kutegeera amazima. Approach ekyasinza okuyamba omuntu okufuna total deliverance kwe kutegeera amazima. Yesu yagamba abeera bali abali bamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange munaabeera bayigirizwa bange ddala era olwo mulimanya amazima kati ate olwo n'amazima galibafuulira ddala ab'eddembe. Ekigambo dembe kitegeeza omuntu omusumulukufu ataliiko miguwa ataliiko mpingu atambula nga awuba emikono gye gwe bayita ow'eddembe kyokka nga ate atambulira ku sipiidi ye gwe bayita ow'eddembe nalina peace of mind. Ekyo bayibuli ega nti mulimanya amaki siwulira mulikola ki mu kanisa tulina engeri endala nnyingi nnyo ezikozesebwa to make you get a relief.
you can easily get a leaf in church. If we lay our hands on you, you can get a leaf for 1 or 2 or 1 week. Okay, 1 or 2 days or 1 week. We can anoint you. We can do so many things. Some of them looks like a gymnastic. Okay, byetukukola no jira mwao no chakala mwao na ye bobo yagala permanent deliverance. Okay, ngo yagala permanent. Chokola otekawo omutwe gwo n'otulanga awo otudde nojja ne bayibuli n'ekitabo kyo n'ekkalaamu ne tukusomesa ekigambo kya Katonda n'omanya amazima emizimu ne gikwesonyiira ddala. Emizimu ne gikola ki? Kubanga bayibuli ega nti abantu bange babuze si lwakuba tebabasabira. Babuze lwakubula ki? Kumanya. Babuze olw'okubula okumanya. Kitegeeza kibasibe olw'okubula okumanya. Bawambe olw'okubula okumanya. Bali mu kkomera olw'okubula okumanya. Baavu lwakubula kumanya. Bawambe lwakubula kumanya. Emizimu gibalemeddemu lwakubula kumanya. Balwala lwakubula kumanya. Obulokole bakalubira lwakubula kumanya. So si lwakuba tebabasabira. Babasabira. Naye atamanyi mazima yenkanankana era n'omuntu omusawo gwatannyonnyolanga akabi akali mu kuleka eddirisa lye nga liggule mu Afirika. Obudde bw'ekiro oyo ekyokuddamu kyesimu kuba mpiso oyinza zikuba n'ozimalayo kasita eddirisa liba nga lisulwa liggule alina ebikebe mu luggya eby'amazzi ensiri kwe zituula ne zizaalirako ne zivanga wali nga bwe zijja mulyanga eziri akatogo naye nga ziri ku muntu simanyi okiwulidde oyo it doesn't matter oba ogenda kukosa ddagala lya kika ky'omujjanjaba you will never successfully cure that person. Kubanga ekimulwaza tokijjeewo wangi issue yoyo kituufu osobola omujjanjabamu n'afuna relief akawungeezi relief just a relief and unfortunately abantu baagala nnyo zi relief bansabiremukko ngwemu katono awo. Okay, that's a relief. It's a good spiritual relief. Bangobemukko ku dayimoni egende naye ekikulu egendedde ddala olina obukakafu ng'egendedde ddala kubanga dayimoni eringa nsekere. Bameka balwalako ku nsekere nga mwali bangi bulala zaali nyingi ezo onagaze zaali nyingi yanange zijjukira mukyalo eyo twalina ku nsekere naye nga zisinga okweyunira obufo bubiri mu nviiri ne mwanda weya wezisinga okwetaaga kama ebazibwe bameka balina ku nsekere mbeere balokole beyongedde n'abawala bawanisa kama febazibwe ate envunza nga walina ku nvunza mbeere balokole baba wazirina mugulumize nga ku Mukama leka kwefula nga yakulira e New York wakulira wano mu Africa kama febazibwe. Envunza n'ensekere zirina obuwangwa bufaanagana behavior zifaanagana zonna ziri empowered ekizizaamu amaanyi bukyafu na bujama butanaaba n'obutayoza. Kakati ffe olw'okuba twali tetukimanyi nga tukyali mu kyalo ne sabbuuni muzibu abamu ku ffe twakulira ku mulembe gwa Idi Amin abamu agenda okuzaalibwa nga Idi Amin takyaliwo nga yagenda dda ffe abaliwo ku lwa Idi Amin waaliwo ku mulembe wano nga ne sabbuuni muzibu nnyo okufuna. Sukali yanywebwangako omwana omuto akyatuula yekka abalanga babyesonyiwa. Sabbuuni nga tuwozesa bikola by'amapaapaali bikola byaki kati ekyo kyokka kyatuleeteranga okuva ku byokunaaba ntugamba bannange tuve ku bintu byokunaaba tunaanaabanga ku weekend. What a big excuse. Anyway, obulamu bw'omukyalo bwe bwetyo bwali nga kibizibu nnyo omuvubuka omuto myaka 10, 13, 15 okuba nti onaaba buli lunaku nga si kya bulijjo okunaaba buli lunaku. After all kati onaabira ki ani gw'ogenda okuddugaza suuka ki z'ogenda okuddugaza essuuka zaabanga za brown ozimanya essuuka za brown kika ki ekyo materiyo ki mbugo kati ziddugala ddi essuuka za brown ziddugala ddi olwedde zaddugala dda bagikuwa ya brown nga yaddugala kati oddugaza ani nga ne bonaaba ne byonna tobitegeera kubanga essuuka zennyini teziyozebwanga okuva le baazikuwa olubugo tebaluwooza luli olwedde meedi
olwanikako bwanisa ate ekirwanisa sidujja mukko. Oyanika just lukale bwobanga wabadde nga oluweetinze, just in case nga waluweetinze. Manyi oluzungu lwo lulungi lusabika ebintu. Mama bwe yayitangayo mu kisenge nawulira akasunga kasuseewo n'agamba temunnayanika bikunta, mutwale mangu ebikunta byammwe ebweru. Ne mugenda ne mubyanika naye maama ebikunta nabyo ebimu nga tebikyali bikunta nga lulinga lutuula. Lulinga lutuula, jjukira tebalutunga beruyulika olubugo teruyozebwa bannange, naye Mukama naye atujja ewala bulala bannange. Mukama favors. Lukyusa kalo lwali lwa brown yani netandika okufuuka dark brown oba black nga dark brown. Nga lwangeri lulinga lutuula mulumanyi ekintu ekyakoze eddawuziwuzi naye nga tegwe kyebikka n'oluyingira okulabika. Jjukira ekiro kyono oyitamu ng'oli mu struggle ey'ebizibu ebyenjawulo bikutuukako ekiro, so you cannot settle nti oli mu kifo kimu. Wakiwulire? Kati ekiro kyonna oweenyoola n'okulungutana ayasuze nga ayabadde yebasenga otunudde eno olw'ebizibu ebisinganibwa mu tulo two kubanga ebikubi birina okuluma, ensekere ne zikuluma, weewebase omufaliso nabwo tewali, amago kigamba olinga ayebase ku kivunfu gwe kikutunga wano. Kaakati ng'ebizibu by'osanga mu tulo bikuleetera okuba ndi ate okyuka naawe nga totegedde ndi wakoze otya, wakyuse. Ayasuze nga otunudde eno ogenda okuzuuka nga ate watunudde eno, naye ekyo ng'era okireka. Kama yebazibwe. Okukakkana ogenda okuzuukuka eyabadde bulangiti eri ani lubugo nga lwakwezinzezinzemu we n'olinga ensolo enkwate. Olinga ali mu lutuula era nga ensobi gye batakola mu kyalo kwe kuzuukusa ne bakuzuukusa oyangwe mangu ojje. Ekyo nga tekiriiyo. Tosobola kuzuukusa muntu asula mu lubugo olw'engeri ngeno omuga yangwa mangu ojje wano mu dakiika emu ng'oliwo tekisoboka, kubanga bw'aba azuukuka alina okusooka okutegeeragana n'ekikunta kino okukyeyambulayambula bw'ate nokiise nokijjamu nozingulukiga n'omanya nti kati oli firi, otherwise bw'omalaga wamatuka kikutega n'ogwa. Kubira Yesu engalo yatujja wala bannange. Naye eyo nange nzeyo nga njogera ku nsekere n'empisa yaazo zaagala buki ne dayimoni bwe zito bwe zaakula. Dayimoni nazo zaagala obulamu bw'omwoyo obukyafu. Tebasobola kugoba mu dayimoni ne zikuggwamu ne bw'olikola otya okutuusa nga obulamu bwo bw'omwoyo obulongoosezza. Amina. Kikulimba azigoba ne bwali bayavaawa tagenda zigoba azimalemu okutuusa nga gwe mu mwoyo oteredde ng'otereza obulamu bwo bw'omwoyo. Babutereza batya? You check on your daily walk. Ngeri ki gy'otambula. Association ezikola 888 butabo ki bw'osoma, novels, magazini ki z'osinga okwetanira, firimu ki z'olaba, radio ki z'owuliriza, baani bakwano bo, website zo kika ki, osinga kulaba biki ebisinga okunyumira. Emboozi zo zikola 888 kye bayita okuteereza obulamu bwo obw'omwoyo n'obwalayininga. Nga bw'osaawa ekisiko ekikulinaanye ewaka noga nti nkooye emmese. Nkooye eki? Bw'okoowa emmese okola otya? Osaawa ensiko ekulinaanye. Bw'okoowa ensiri osaawa ensiko ekulinaanye. Kati obulamu bwaffe nabwo bulina lwe bubanga obulimu ekisiko ng'emmese zivaawo ne zikuyingiramu, ensiri zivaawo, misota givaawo. Bw'oba okooye emisota okooye emmese nga bibadde bijjanga nga biyingira mu nnyumba yo. Togamba bugeni ngenda kutta emmese zino paka. Tosobola zito okujja kusanga ogenze ku edikota yaazo. Amina. Ensiko gy'osaawa, it's one of the strategy. Okooye ensiri osaawa nsiko n'ebikebe by'amazzi n'obiyiwa. N'obulamu bwaffe obw'omwoyo bwetaaga bwe buti okwekizaminiinga. Bayibuli yegamba mwekebere mwekka. Weekebera wekka. So tujja kuzunga Kampala yonna gimalako ndi gundi yatanansabirako, gundi yatanansabiramuko, kati kangende wa gundi bangambye gundi yasinga amaanyi, kakati ate banansabira amaanyi ga gundi tegagenda kukolera nga gwe teweeterezeza. Gwe weetereza era bwe weetereza ogenda n'ekkendeeza okuzunga kw'obadde ozunga ng'onoonya abakusabira. Kikulimba kuba ogenda kubeera demon free. You're going to live a demon free life. Nga tewakyali muzimu gukuyingiramu, emizimu gyonna obusiko nga wabusaawa. Kamba naye baakulina ndi kati nga ggwe.
Obusigo nga bukola olya tokyalimba, tokyayenda, tokyasamira. Simanyi owulidde ebifaananyi ebyobuseegu tokyabiraba, buvidiyo bwobuseegu wabumenya, budividi wabumenya, kwegamba obulamu bwo nga wabwalayininga. Eyo y'emu ku ngeri egoba emizimu ne gigenda nga n'okutegeera totegedde lunaku lwe gyagenda. Gugenda gumu ne gugamba ekyo kakitegedde alabika takyasoboka, ekyo kakitegedde alabika takyasoboka, ekyo kakitegedde alabika takyasoboka. Ng'emmese bwe zidduka nga wasaayo ensiko ne zigenda zokka ne zigamba wano wafuuse wazibu. That's approach on Christianity and discipleship. Kukuyamba otegeere amazima, kukuyamba okololya bw'otegeera amazima g'ekigambo kya Katonda, endwadde zigenda kwewala, mizimu gigenda kwewala, ebikoligo bigenda kutuka byokka, ebipali bigenda kumenyeka. Yeba wali okitegeddeko nti ogenda kufuuka atakyalogeka. Atakyakola ki? Nga tokyalogeka. Omuntu alina watuuka nga takyalogeka. Sikulimba nga nkuyege ku ggi nga bakwekoonako be bagweri. Tokyalogeka. Ate nga sobola kuba nti oli w'amaanyi nnyo nga wakola because these simple principles, spiritual principles. N'otukeesera ng'oli nga omwoyo omutukuvu akuzimbyeko edge, olukomera nga kwetoloza olukomera nga ebikulumba byonna tebikyakutuukako. Tokyalogeka. Bayibuli egamba etya nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo Yesu kyava afuuka ki? Ebyedda binnanga bikoze bitya? Ebyedda binnanga biweddewo, afuuka kitonde kijja. Kati mu transition yeeyo, mu transformation yeeyo ekufuula ekitonde ekijja, Katonda kyakola kyangu nnyo. Akyusa ngeriyo, engeriyo, embalayo, engeriyo, n'ofuuka atakyalogeka, n'obeera matiriyo. Okimanyiko nti wadde magnet bagitenda amaanyi, okimanyiko nti magnet tekwata bipapula? Ebikwata tebikwata? Lwakuba nti ekipapula kyamaanyi nnyo. Kiresistinga nnyo? No, it is a material that cannot be attracted by a magnet. Simple. Magnet tekwata bipapula, ekwata byuma byenne waabyo. Magnet okujjako weba neekwata ekipapula, wateeka okubaawo ow'ettima ayaddidde omusumaali n'agusiba mu kipapula. Katola ekipapula baba bajja kikwata. Era ne Setaani bw'atyo buli lwayagala okukwata afuna akantu kakuyingizaamu wakukwatira naga nti kati tumulina tugenda mukwata. Bw'omala okulokoka n'okkiriza okuleka ebibi n'ofuuka ekitonde ekijja, emizimu gituka ekiseera nga si lwakuba nti oli w'amaanyi nnyo naye nga buli lwe gikwekoonako tegikyafuna contact, tegikyakwata, tegikyakusobola, tokyalogika. Eddogo nalyo bwe lityo balisindika ne lituukawo ne likwekuutako bwe liti nga terikyayingira, liga tumuveeko, yakyuka, yafuuka ekitonde ekijja, yafuuka nantalogwa, ayina immunity. Bagita spiritual immunity, nga wafuna spiritual immunity. And you need that in the name of Jesus. You need some spiritual immunity than thinking of being prayed for every day and night. You have to look for another powerful prophet to pray for you. That's not the solution. Solution is kufuna spiritual immunity. Nga gwe wagwa, wagemwa, wagwa. Abakuloga tebakyakutuukako. Kozi jjo twakomyewa, ani ajjukira? Twabadde mu Kyabalamuzi essula 6. Kyabalamuzi 6. Nyamba nsomero olunyiriri olusooka lumpe background. Amina. Kyabalamuzi essula 6 olunyiriri olusooka. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7. Omukono gwa Midiyaani ne guwangula Isirayiri. Era olwa Midiyaani abaana ba Isirayiri kyebaava beekolera obuyu obuli ku nsozi n'empuku n'ebigo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yamalanga okusiga, Abamidiyaani ne bayambukanga, n'Abamaleki n'abaana ab'ebuvanjuba nabo bayambukirako, ne basiisira ewaabwe, ne bazikiriza ebibala by'ettaka okutuusa bw'otuuka e Gaza. So tebaaleka kyakulya mu Isirayiri newankubadde endiga, newankubadde ente, newankubadde endogoyi, kubanga bayambukira wamu n'ente zaabwe n'eweema zaabwe
bayingiranga ng'enzige okuba abangi, bo era n'eŋŋamira zaabwe tebyabalikika, ne bayingira mu nsi okugizikiriza. Isirayiri n'ajeezebwa nnyo olwa Midiyaani. Abaana ba Isirayiri ne bakaabirira Mukama. Awo olwatuuka abaana ba Isirayiri bwe bakaabira Mukama olwa Midiyaani, Mukama n'atuma nnabbi eri abaana ba Isirayiri n'abagamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri, ti nabajja mu Misiri ne mbalinnyisa era nabajja mu nnyumba y'obuddu, era nabawonya mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gw'abo bonna ababajooga, ne mbagoba mu maaso gammwe ne mbawa ensi yaabwe. Ne mbagamba nti nze ndi Mukama Katonda wammwe. Temutyanga bakatonda b'Abamoli be mutunuulira mu nsi yaabwe, naye temuwulidde ddoboozi lyange. Malayika wa Mukama n'ajja n'atuula wansi w'omwera ogwali mu Ofula, kyekyali ekya Yowaasi Omwabiyezeeri. Ne mutabani we Gidyoni yali awuula eŋŋano mu ssogolero agikise Abamidiyaani. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti, Mukama ali wamu naawe, gwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Gidyoni n'amugamba nti, ayi Mukama wange, obanga Mukama ali wamu naffe, kale ekitubeesezzaako ebyo byonna kiki? Era ebikolwa bye byonna eby'ekitalo biri ludda wa? Bajjajjaffe bye baatubuulirako nti Mukama teyatuggya mu Misiri? Naye kaakano Mukama atusudde, atugabudde mu mukono gwa Midiyaani. Soko imirao. Gideon alaja nada, Mukama atukoza atya? Atukoza atya, atugabudde wa? Ekyo kikulaga crisis Israel as a nation ye yalimu. Muntu watugolugana Mukama atusudde, Mukama atusudde, atugabudde mikono gwa Midiyaani. Naye nga bw'obanga osomye verse 1 eri gye twatandikidde, entabwe yava ku ani? Wangi? Eri mu background olabayo ki? Ani yaleka ani? Ani yereetera obulwa? Ani yaggulawo oluggi? Ani yaggula oluggi? Abaana ba Isirayiri be baakola ekibi mu maaso ga Mukama. Kano akaddako akagamba Mukama n'abagabula mu mikono gya Midiyaani. Siri lawyer wa Katonda, but I can tell you normally what happens. Katonda talina budde bukwata muntu n'amugamba kati nkututte nkugabudde mu mikono gy'abalabe bo. Wabula gwe bwe mulema okutegeeragana ne Katonda nga mwalemeddwa okutegeeragana, Katonda akola withdraw, ajjawo bujja presence ye n'avaawo n'akuleka n'agamba owaayi ebibyo birabika bizibuzibu, bw'olyetereza ndikomawo. Kati ako kwakuvaako n'akwabulira Bayibuli ekayita kugabula, kubanga of course yabadde alemesa buli ekikutuukako. Kati mulemeddwa okutegeragana, omunyiiziza, omusobeza, oganya okwenenya, yajjawo bujja mukono gwe. Kyeki kye bayita okugabula. Katonda bwe yava ku Midiyaani, manyanga ku Isirayiri, olwo abalabe ba Isirayiri bonna abaali baginoonyedde okugikuba ne bagamba leero luno kiwedde. Mulokole, njagala okujjukiza nti obulamu bwo bwetooloddwa ebikunoonya. Okuva ku lunaku lwalokoka walangirira olutalo ku Setaani. Of course ne bwe wali tonnalokoka era walina ebikunoonya. Walina abalabe, walina dayimoni ezigamba naye omwana oyo tumukoze tutya, tumufudde tutya mandwa afuuka omusamizi nga yasamirira, nga yakuma omuliro mu ssabo, yalya omuliro, yazinira mu muliro, yayanika embugo, yakola ki? Tukoze tutya? Emizimu gyakulinako pulaani yaagyo. Ate Setaani alina ettima, byakola byonna bibi byereere. Ne bw'aba talina kyakifunamu, agongobaza abantu, alemaza abalala, atta, alwaza, agongobaza, akola buli fujo n'alimalayo. Egyo gye mirimu gye, ze services ze z'akola. Kati Yesu bwe yakulokola, musooka omukubire mu ngalo, Yesu yakulokola. Yesu bwe yakola atya?
Yesu bwe yakulokola abalabe tebaavaawo, baasigalawo naye nga tebakyayinza kukutuukako. Olwo wafaananira ddala ng'ebinyoobwa ebiri mu ccupa, nga bulira ebinyoobwa n'obiteeka mu ccupa n'obisaanikira, wadde enkoko eyagala nnyo ebinyeebwa naye bulira ebinyoobwa n'obiteeka mu ccupa n'ogisaanikira n'ogisuula awo mu luggya, enkoko ejja kukoma ku kulabako bulabi naye teerye, erabako birabe. Bwe bampanga ng'erina okugulu kugumu eyinza n'okuvaayo n'esamba eccupa, naye era eccupa ekoma ku kwetooloola, enkoko nekoma kulaba binyeebwa negamba maama singa waakiri kifulumamu mu ccupa n'enkirya. Kati Yesu alinga ccupa mwe wateekebwa munda muli. Ngambako nti amiina. Naye abamu ku mmwe mumala akasaanikira ne kasaanukuka ne mufuluma. Sitaani n'akubojja. Sitaani takuwangako kulaba, bulijjo abadde akulaba nitayinza kukwatako olw'ensonga nti oli protected. Oli protected. Ekibi kye kikola, ekibi kiyasa eccupa n'ofuluma nodda ebweru. Sitaani naaba nga kati akulaba naga nti kamulume kamubojje n'omumwa gutuuke mu ttaka. Abaana ba Isirayiri ekyo kye beekola. Sooka owulire ebyaddirira awo bye tuva okusomako bannange n'okukaabya bikaabya amaziga. Ababi ne babajooga, abalabi baabwe ne babajooga, ne basiganga ebintu, Abamidiyaani ne bajja ne babibba, ebyo batabbye ne babikuula, bajjanga ne balinyirira ennimiro zonna ne bazisattirira. Sitaani bw'atyo bwe yakula era ne yeeyisanga Abamidiyaani kuba yabazaala. Ennimiro ne bazoonoona, Bayibuli ga bajjanga nga nzige, Bayibuli wetugambye, ne bayonoona buli kantu konna akaali awo. N'abaalimu ab'amaanyi ne batandika okukaaba bamondolo ya Gideoni. Ekibiti kiriiko w'amaanyi, ekibiti kiriiko mukugu. Katonda bw'akuleka aba akulese. Kyovula mu bulamu buno ky'oba olwaniriranga ennyo mwana wa Mukama, tokkirizanga Mukama okukuleka. Waakiri abantu abalala bonna bakulekanga naye Mukama takulekanga. Mukama takulekanga. Tokolangayo ekintu ekireetera Katonda okukuleka. Waakiri ofiirwanga ebintu byonna ne bigenda n'osigaza Katonda. Waakiri abantu omutwalo badda sayidi endala nodda ku sayidi okuli Katonda. Kyobanga osinga okulwanira mu bulamu buno kubeera nani? Na Katonda. So si sayidi ewali abantu abangi. Ne baba bangi nga bali sayidi eri nga oli wakusalawo sayidi kwonodda. Sooka omagemage nga bulijjo Katonda alabika ali sayidi ki. Ne bwe kiba nga Katonda gyali waliyo abantu babiri oba tewali, era oddukanga odda sayidi ewali Katonda, ye wali safe. Katonda gw'osinga okwetaaga. Katonda gw'osinga okwetaaga. Ngugaye ne ba Gideoni ab'amaanyi, amaanyi gaabwe gaali tegakyagasa. Gideoni ng'awuula ngano nga bw'obirabye. Be baali mu society nga be ba giant, be balina okuprotectinga eggwanga naye nabo nga kintu kyabagejjako, kyagejja. Malayika yamujjukiza nga ze nga bwe muwulidde. Ndi ng'omusajja ow'amaanyi, omuzira, Mukama ali naawe. Naye ng'omuzira omanyi kyaliko? Awuula ngano. Ate agiwulira mu nsiko eyo, kubanga baatuuka ekiseera ne bakola strategy Abayisirayiri nga bw'oba onoolima ennimiro yonna ogirima wakati mu nsiko, tokyayinza girima ku luguudo. Ogenda oyita mu kakubawo mpola mpola n'ogenda ennimiro n'ogiteeka eri wakati nga y'engeri yokka gy'esobola okusurvivinga. Kati Gideoni ewali eyo gy'ali ali mu kuwuula ngano naye awuula alabirira, bw'akweka w'amaanyi naye maama ekibi kyamuteeka mu mbeera enzibu. Omulabe yamukonkalinga, abalabe baabakonkalinga, n'abamaanyi amaanyi gaabwe tegakyalabika. Awuula yeekweka, malayika bw'amulabikira yamujjukiza n'amugamba, gwe omusajja omuzira ow'amaanyi. Gideoni agamba, Katonda wange, amaanyi gali ludda wa wano? Nga ne byenkola byonna tewali kiraga nti nyina amaanyi, kubanga ow'amaanyi ndi mukweka ngano. Kyava abasitinga n'agamba, naye Mukama twamukola ki? Mukama ng'atulese, Mukama ng'atusudde, Mukama ng'atuvuddeko. Olw'okuba nti okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Wano yali azze ng'abaddiddemu era ng'agenda kukosa Gideoni abanunule okubajja mu mikono gy'Abamidiyaani. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of. Sometimes it doesn't matter what situation you could be in. Kyangu nnyo kubanga gwe weeraba bulala
nga ne Katonda akulaba bulala. Can you imagine? Bino babigambo omusajja ali mu kwekweka. Ebintu bibiri ebiri unique. Number one, the angel of the Lord said to him, the Lord is with you. Wanji? Ekyokuba nti oli mu situation enzibuzibu tekiremesa Katonda kubeera naawe. Sikulimba osobola okuba nga tewalidde kyaggulu naye nga ye Mukama ali naawe. Naye bwe bakyogera nga mazima tewalidde otandika ogana abasajja bagenda kulimba ensi eno paka dde. Nze atalidde kyaggulu omusajja agemba Mukama ali naawe. Katonda tekimugjawo ne bw'oba tewalidde, bw'aba naawe aba naawe. Ono ali mu kwekweka naye ye Katonda ali naye. Era kye bamusookeddeko mugamba Mukama akola atya? Ali naawe. Njagala okuzzaamu amaanyi. Oba watambuza bigere okujja wano, oba walinnye emmotoka, oba wavuzeeyo, oba wagedde ku booda, oba ennyumba mw'osula nsasule, oba si nsasule, oba olina omulimu oba toyina, bw'oba walokoka nga wakkiriza Mukama, oba olinamu 10 oba toyina, Mukama ali naawe. Mukama akola atya? And that is a good starting point. Okutegeera nti Katonda ali naawe. Ebirala kwe tubizimbira. Kubanga ate kibi nnyo mu bulamu bw'okufiiringa abandoned, ng'owulira oli abandoned. You listen to the language of Gideon. Yeewulira ky'amanyi. Era ekimudemoralizinze. Era ekimumazeemu amaanyi. Era mumanyi lwaki he can't even fight back when he's attacked by these guys. Muli mu mutima awulira ali abandoned. Wulira ebigambo by'akozesa. Gideon said to him, "Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles, which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now," ulira conclusion ye. Ulira conclusion y'omuntu akutuse amenyese. Yasinzira ku bino byayiseemu n'akola conclusion n'agamba nti Katonda yandeka dda tali nange. Ulira. But now the Lord, now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the midnights. Such a confession. Can you get a confession here? In life, never, ever tosinziiranga mu mbeerayo, tokkirizanga Setaani okunyiga n'akunyiga nnyo n'atuuka okwogeza ebigambo mu modolo eyo. As a matter of fact, objective ya Setaani, ekigendererwa kye bw'aba akutandikako, aba akunyiga alabe nga akugyamu ebigambo ebyo obyogere. Ate jjukira baba tonnabyogera bisookera mu mutima gwo. Ekijjula mu mutima akamwa kye koogera. Setaani embeera alina mwakutadde mu kasonda ng'akunyiga aba anoonya kwogeza ebyo. Kubanga era bw'omala obbirowooza ne bikujjula mu mutwe n'obikkiriza n'obyogera, ye Setaani aba asikowalinze era ayongera kukuba. Mu mbeera yonna ebyo tobyatulanga. Oba walidde ekyeggulo oba tewalidde, sigala ng'otendereza Mukama. Oba ennyumba nsasule oba si nsasule, sigala ng'otendereza Mukama. Ye nnwana y'omulokole eyo. Ngambye eyo ye nnwana y'omulokole. Asigala ayatula positively. Okay? Tayogera bintu bimuteeka wansi. Tagamba ndabika ndwalidde ddala. Kendwadde ndabika ntuuse okufiira ddala. Kirabika Mukama andekedde ddala. Kirabika Katonda anviiriddemu ddala. Omulokole asigala akugamba ndi Katonda ali nange. Emmere gye sirina naye Katonda mulina. Essente ze sirina kati naye Katonda mulina. Ate olw'okuba nnyina Katonda n'essente tezindi wala nazo zinaatera okujja. Siwulira bw'ŋŋambako nti amiina. Ŋŋambye Setaani takunyiganga n'atuuka okukwatuza ebyobusiru. Takwogezanga ebyobutakkiriza. Ku lulimi lwo tobikkirizanga okuyitako. Kubanga era ekigenda ky'okunyiga kwogeza oyogere. Setaani bw'owuliranga akunyiga
ng'akutadde mu kasonda akunyiga ekimu ku byakwetaagamu yatula yogera byobadde toyogera bulijjo era ogenda kuli omulokole nga ndiba ne sitaani ayina amaanyi temutera bawulira abantu nga boogera ekigambo kye yali badde agamba Katonda afunikira akigambye Setaani mubeyoga ndi bannange Mukama ayina amaanyi ogenda okulya nga anyenya omutegaga bannange Setaani ayina amaanyi n'omanya nti yalabika yagamulaze yamunyize yamutadde mu kasonda tokkirizanga okwatula Setaani byayagala oyatule kubanga bw'okikola agenda kusigala ng'akunyiganga ennaku zonna because he loves to hear that ayagala okiwulira Setaani anyumirwa ebikuvaamu ng'oyogera kyenvudde nkuwa amagezi okuva olwaleero bw'obanga oli mu kkubagana naye ng'oli mu kaseera akazibu tomalanga gayatula by'otayagala kwatula Ole 14 lugambye lutya Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mukono gwa Midiyaani sinze nkutumye genda naki kampulire banengonzeramu genda naki ono ne gwe bagamba agende n'amaanyi yabadde mu kasiko ng'ali mu kulabiriza Abamidiyaani kati bamujjukiza nti alina amaanyi ye gaatalabanga era gaabadde tamanyi nti agalina mulokole wali okitegeddeko nti olina amaanyi gobadde tomanyi nti oba togalina eggulu ligalaba ogalina naye tegakolanga kiringa ekitala ekiri mu kiraato kyakyo eringa emmundu ensabika obulungi ennyo nga nannyiniyo bamukuba empi naye nga yagirina yagizinga mu kibulangiti naye ng'omulabe we amuliko amukuba Gideon abadde mu kwekweka Bamidiyaani nga awuula nga n'agikise naye kati malayika ebimu ku byamugamba tamugambyeko nti nkuleetedde amaanyi amugamba genda n'amaanyi ago g'olina gamala ago g'olina gamala genda olokole Isirayiri mu mikono gwa Midiyaani kkiriza mbulire ku njiri mu ddakiika ng'emu yokka waliwo amaanyi g'olina tegakolanga okaaba ogalina naye ng'ogalina kibi nnyo omuntu okubeera n'ekintu nga tamanyi nti akirina obudde bwonna tusinga kubumala nga tukaabira bye tutalina bye tulina tetufanga yadde okutula wansi okubimanya byo byebiki kiki kyennyina obudde bwonna omala owishinga kale singa 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 nanyina kino kale singa nali manyi kino kale singa nali mbeera gindi kale singa obudde tubumala tukaabirira ebyo bye tutalina bye tulina tetutulangako na wansi okubyanalayizinga okubitegeera bisobola kutujja wano kututuusaawa waliwo amaanyi g'olina ng'obulokozi bwe gagenda okuleeta tegagenda kuleeta bulokozi bwo wewekka wekka naye gagenda n'okuleeta obulokozi eri Isirayiri yonna obusobozi obukulimu singa obadde obwapulayinze bulungi strategically nossa mu nkola by'omanyi nossa mu nkola potential eri mu ggwe n'otandika okwekkiririzaamu eyo knowledge entono gy'olina capital oyo omutono gw'olina n'omuteeka at work n'omuyinvestinga amagezi ago n'otandika okugakozesa bye wasoma ebyo mu ssomero ebitonotono n'otandika obissa mu nkola n'olekera okuwa manta ng'omagamaga by'otalina n'otandika okukozesa by'olina skills z'olina n'oziteeka at work potential ezirimu tegenda kukyusa bulamu bwo bwokka n'ekika kyewamu kyonna kigenda kukyuka Is it not so embarrassing for the angel to remind this man that he had the power on him and with him? Amugamba genda n'amaanyi agago g'olina nga tonnakaabira nnyo by'otalina by'olina by'obikola nga tonnakaabira nnyo by'otaasoma byo bye wasoma bikola waliyo bitadde at work nga tonnakaabira nnyo mikwano gy'otalina emikwano egyo gy'olina gyali gigugasiza waliyo giyitalayizinze waliyo gikamudde waliyo kamudde knowledge gy'olina
Obudde buno omumala okaabirira by'otalina. Kale singa nayinyina kino, kale singa nali mwana wa Museveni, togenda kuba. Yamala dda okuzaala. Kale singa banzaalira mu America, too late. Kale singa nali mwana wa Trump, woowe, too late. Ekikulu byonna Trump alabika takyakuzadde. Naye kati ova otya wano wooli naawe weeyagaleko ng'omwana wa Trump bwe yali yagadde. Ova otya wooli awo oseetukawo otya ng'ova mu ekyo ky'oli ogende mu ky'otali naye ng'okozesa ekyo ky'olina. Waliwo amaanyi agakulimu wagakozesa okola wa? Mbulizo yakulinaanye nti neewaaye tutudde wano naye gwe okola wa? Mumbulize nti okola ludda wa? Okola wa era okola ki? Ajja kugambira awo nti nnoonya mulimo. Nombuza wakagunoonyeza bbanga ki? Emyaka nga 8. Nombuga myaka 8 onoonya mulimo nti ye lwaki? Tyandi bye nasoma sinnabifuna. Bye wasoma bw'oba tonnabifuna lwaki togiranga okola by'otaasoma? Giranga okola by'otaasoma because you have to survive. You have to get your hair done. Olina okusiiga kalipusitiiki ku mimwa gimyuke koko. Oteekeko ka make-up oleme kubeera nga egundi nfudu. Otegera kye ŋŋamba? Life has to continue. Siwe waawo. Obulamu bulina okweyongerayo. Tugenda kunyira bantu nkwawa nga weekwaza ndi sikola. Ani nze sikola. Omanyi tukola ffe. Ffe twafuluma ennaku ezo. Mwafuluma wa? Ne mulagawa bwe mwafuluma mwalagawa. Obanga abantu balemeddwa okukozesa weekozese. Wangi? Abantu baganya okukozesa weekola otya? Weetandikeko weekozese. Bo baba tebalaba valiyo gwe girabe tandika okwekozesa. Sivinga osula wano ng'oteeka wali ngeno bw'okomawo bw'otunga ebitambala bw'okomawo bw'okola saaluni waaka bw'okomawo bw'osiba enviiri kyokka ng'ate n'empapula ozirina. Wangi? Iyi ng'ate olina n'ebirala by'okolaakola kuba mu ggwe mulimu amaanyi agatakolanga. Sikulimba maama wo lwakuba takwatuliranga naye amazima gali nti okuba nti yakuweera n'ograduatinga ne mulya ne graduation party ate nandika okumwesaba ssente z'empale nezeya airtime kimumenya lwakuba atya okwatulira kuba ate yakuzaala naye ng'eri agambye banaani yatukolemera ewaka wano. Omwana ne musomesa nantwala sente zange empitirivu ezaalinga ki ne mala omusomesa ate nembanga 2 years ago bwe kyafuluma 3 years ago nyina omuwa sente za airtime oluusi tamunsaba amubba bubbi n'akola mitoyu kwegamba ebizigo byange abibba n'abyesiiga ndi ku kinga ate namuweerera. Talina bwakwatulira kuba yakuzaala naye eri munda. Kati nze yaŋŋamba nkugambeko. Gendera mu maanyi ago olokole. Togenda kwerokola weka, ogenda kulokola ne famire yewammwe. Mundayo mulimu amaanyi? Siwulira mundayo mulimu amaanyi? Kati yimirira tugasabire gati nkuuke. Tugasabire gabeera activated. Genda mu maanyi ago. Oba gasobola kwetikka bintu genda obyetike. Gendera mu maanyi ago. Maanyi galiwa ntegeeza by'omanyi nga tonnakaabira by'otamanyi byo by'omanyi wabikozesa dda wabiyutilizinga. Tekagula emikono kama nti ayi Mukama nkwebaza nnyo olw'ekigambo kye mpulidde. Kino ekigambo kibadde kyange era nange nkitwalidde ddala era nange nkikkiriza. Munda yange ntegedde nga mulimu amaanyi nze gembadde sizuulanga era nga gasobola okuvaamu ebibala gasobola okubala ebibala. Ayi Mukama oba sigalaba nyamba ogandage oba nagalaba dda naye nga simanyi engeri gye ngassa mu nkola nyamba onjigirize era ondage engeri gye ngassa mu nkola. Mukama ssebo gatinkuulire ddala gatabulemu Mukama
gayingizeemu agago, mpa amagezi n'okutegeera n'okumanya engeri gye nsobola okussa mu nkola bye mmanyi bimpa obuwanguzi era bintuuse gye ndaga mu linnya lya Yesu. Shitaani gwe n'emizimu gyo abadde yatula ku maanyi ago agali mu nze, mu linnya lya Yesu nkulagira gatte, gasitukeko, gaveeko mu linnya lya Yesu. Ayo Mwoyo Omutukuvu, ayo Mwoyo Omutukuvu, amaanyi gange ago gayingiremu Mukama, gactivating, gatabulemu Mukama, gacamuse, gafuke ag'amaanyi era gatandika okukola, gasobole okungasa sinze nzeka naye n'ekika kyewaffe n'ennyumba yewaffe n'eggwanga lyange lino erya Uganda, ensi eneerya ku bibala eby'amaanyi gange mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Teeka emikono ku mutwe. Omutwe ogwo ngusabira gubeera activated mu linnya lya Yesu. Omutwe ngusabira mu linnya lya Yesu Kristo Munazaresi, knowledge erimu, skills eziriyo, mazima okumanya kwolina, mazima contact zoyina, obusobozi Katonda bwe yateeka mu ggwe, potential Mukama gye yateeka mu ggwe ebire activated. Mukama akwebikulire, akuweeyo kubikkulirwa, otegere engeri gy'osobola okussa mu nkola ebyo by'omanyi, mazima bikutuusa ate wootabadde, bikutwale wootabadde. Mukama akuwa obusobozi obuva wobadde ogende wootabadde, nangeri ya favor ey'enjawulo okuva kati n'okweyongerayo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe era omulokozi waffe. Amina.